Alright, ku Prejan nga kwokyali okolera ddala omulimu ogw'amaanyi okubanga okya gyekuumiddeko. Yes, TV ekuwa amawulire agakagwawo. Yes, Dubai, Oman, Saudi Arabia, Qatar, yonna gy'osinziira okubanga otulaba. Ffe tusinziira wano Makerere okubanga tubaweereza naye nga mwegendereze coronavirus yatuuse mu Africa, mugezeeko okubeera very active, mugezeeko okubanga mwekuuma. Museveni yavuddeyo n'abagamba temubuuzaabuuza abantu, hugs ezo tewesembereza omuntu alina koofu, flu, ebintu ng'ebyo. Kale bintu byakwekuuma naye nga coronavirus yatuuse mu Africa era nga wali Nigeria alina abantu beyasseewoko. Nigeria nadda Egypt, okitegeera. Ezo ensi zonna yatuuse ate nga ffenna tukimanyi nti Nigeria erina population nnene nnyo, abantu bangi abali mu Nigeria, of which n'Abannayuganda mwebali. Kenya omukulembeze yagambye baggalewo buli nnyonyi eva e China. Ennyonyi ezisinga zonna eziva e China basazeewo bazirookinge, teri kuddamu situka kujja mu Kenya era teri nnyonyi efuluma Kenya genda sayidi zeeyo. Olw'ensonga bagezaako okutangira kino ekirwadde naye ng'ate ekirwadde kireese ebizibu bingi nnyo mu nsi yattu Uganda. Bizinesi ezisinga Uganda zebadde ekola n'ensi ez'enjawulo zisasise kubanga abantu bakyekengera, tebasobola transactinga bizinesi. So ebintu ebisinga babirinnyeemu eggere, naye gwe yonna gy'oli gezaako okuba nga naawe okola ki, nga naawe weekuuma, kitegeera. Kubanga buno obulwadde bwa mutawaana nnyo, butambulira mu mpewo, butambulira mu kulya kati nga ebintu ebibisi, nnyama, biki ebyo nga tebiyidde bulungi. Olina okugezaako byegendereza ebyo by'otategeera. Yonna gy'oli, oba oli mu nsi ki, gwe ow'e Dubai owa Oman, gezaako okwegendereza ebintu ebyo. Buno obulwadde bwa nsi yonna. Olaba bulumba China erina buli facility, ne bugittamu emitwalo n'emitwalo gy'abantu, nga kw'otadde n'abasawo. Kati olwo ffe abali mu Africa tetulina kye tuyina era bwe butulumbira muganda wange embeera eba egenda tabuka butabusi. So kati gwe yonna gy'oli gezaako okuba bulindala, gezaako okwekuuma, tosemberera bantu abo. Kuba bagamba otandika oba omuntu aba ne ssenyiga, ekifuba kiba kimuluma, aba akolola, ebintu we bityo, sayinzi zaabwo. Si buli abiyina nti aba yabufunye, naye ze zimu ku sayinzi zaabwo. So era nga mu Africa bwatuuse, eyo ensonga esinga okuba enkulu nti mu Africa bwatuuse. Ekisinga okuba eky'obulabe, Nigeria erina abantu bangi mwe bwasookedde, Egypt erina abantu bangi nayo bwatuuse. So gezeeko okwekuuma yonna gye muli. Ffe nga Prejan Media TV tuli wano Uganda, naye tugezaako sensitizinga abantu ku nsonga ng'eyo okubanga ekirwadde kino tugezaako kirwanyisa. Uganda yagezaako olwanyisa siriimu eyali atta abantu okufaako obufi mu myaka gy'eddaawo, naye Uganda yavaayo negezaako olwana era Museveni yavuddeyo n'agamba nti kino ekirwadde yadde kirumbye ensi naye si kye kirwadde kye tusoose olwanagana nakyo. Twalwana ne siriimu nga tetunnafuna ddagala, paka eddagala lwe lajja naye nga tugezezzaako kukola ki, olwana nakyo. So gwe naawe eyo gy'oli gezaako okubeera bulindaala, tobuuzaabuuza bantu. Kubuuza si kibi naye waliwo embeera weetuuse nga tolina buuza nnyo bantu, tolina kubeera nnyo mu space. Kale ebintu we bakololera abantu abalwadde ebintu we bityo, kitegeere. Just a little bit of sensitization kufuula abantu aware kubanga bamanya ekigenda mu maaso. Oyinza obeera eyo oli mirembe, tolina buzibu, naye nga ensi ekyagiguddemu si kyangu. Buli obulwadde butambulira mu mpewo. COVID-19 bwe babutumye ekodineemu yaabwo butambulira mu mpewo. Kati gwe kirowooza mwe butuuka mu Africa, ffe abatalina basawo, abatalina facilities. Kati Kenya yiiyo, kuba Kenya erina abantu erina abantu egondi e Nigeria.
bye bimu ku byaleese kubajjukira nti waliwo ennyonyi eyava mu waliwo ennyonyi eziri egundi eziri e China ezirimu bannayuganda ze bakarantinga osegeera mwebali balwadde naye babakuumira omwo osegeera kati obuzibu ne bujjaliwo n'abaana baffe abannayuganda abadde basomera eyo ebweru mu yunivasite y'ebweru eyo eyagundi mu yunivasite China. Omwana omu yavaayo awo ku NTV n'abaako ebintu byayogera nagamba tetulina access ku byakolaki ku byakozesa osegeera nagamba ebintu ebisinga byebakozesa bi ordering online then kati bali ne badelivaringa naye nagamba ate nga delivery abantu babbeeyi ebintu bya online bya sente nnyingi naye ate olunaku I think yesterday but one twagenza owulira amawulire agavudde China omwana yavudde simanyi oba yeye naye omunayuganda omu ku ba student yabuusa okuva ku kizimbe nagwa wansi neyetta kuba kirayika embeera yadde ekoze eki ebasuseeko bambi so gwe yonna gy'oli gezaako okusabira ensi kuba waliwo ebirwadde ebirumba nga muganda wange oyinza okiyita nti kirwadde naye nga waliwo ekigudde mu nsi gwe yonna gy'osinziira oba oliwa sabira ensi ekintu ekigiguddemu si kirungi gezaako okubanga naawe mu ddiini yo naawe osaba Katonda n'omugamba Mukama tuyambe osaasire ensi yaffe ebintu bireme tuuka kale ku project nga kwokyali ekyokola ky'amaanyi okubanga okyagyekuumiddeko subscribinga likinga commentinga